المؤلف حفظه الله تعالى الأصل الخامس الموالاة والمعاداة في عقيدة أهل السنة والجماعة. الموالاة والمعاداة في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو الأصل الخامس مما ذكره المؤلف حفظه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. Matenda majibu ka Allah subhanahu wa ta'ala bakasanti yasinzibwa yekka mu butuufu tagattibwako kintu kirala. Tumusaba okusasana emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ekitiibwa oba ab'ebitiibwa na buli yenna n'abagoberera ila yawmiddin. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutusobozesa okumalako omwezi ogwa Ramadaani ogw'ekitiibwa, ate n'atukomyawo nga tukyali balamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza ebyo byonna bye twasobodde okukoleramu, ate nga tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ebyo byonna bye tutaatuukirizanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'abyagala mu kumusinza, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Tugenda mu maaso n'ekitabo kyaffe Al-Wajizu fi aqidati salafi salih nga tuli ku asulu ey'okutaano, wa huwa almuwalaatu walmuaadaat. Mu usulu z'aba ahli sunnati wal jamaa, mu nzikiriza zaabwe mulimu ekikolo kye bayita almuwalaatu walmuaadaat. Mu Luganda bwe kubeera ng'omukkiriza ayagala bakkiriza banne n'okukyawa abakaafuwalira Allah, bwe bufunze bwebyo ebigambo ebibiri, almuwalaatu walmuaadaat. Okubeera ng'omukkiriza mu nzikiriza ze ba ahli sunnati wal jamaa ayagala bakkiriza banne okubataasa n'okubalwanirira, ate n'okubeera ng'akyawa abo abakaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh yagamba almuwalaatu lugatan mu lulimi Oluwarabu hiya almahabba, bwe kwagala. N'agamba fakullu man ahbabtahu ibtidaa'an min ghayri mukaafa'a faqad awlaytahu wa walaytahu. Yagamba nti fakullu, buli yenna, man ahbabtahu, bw'oba oyagadde, ibtidaa'an, okuva ku ntandikwa nga owulira muli omwagala, min ghayri mukaafa'a, nga tolina ky'omusasula amakulu. Mukaafa'a bwe kuba ng'oli kyalina kyakkoledde kati ng'omuddiza. Kati oli gw'oyagala nga asulan okuva mu butonde oba lubereberye otandikirawo okumwagala nga tewali kikugamba nti amaze kukolera kino. Kyagamba ibtidaa'an, fakad, oyoba fakad awlaytahu wa walaytahu, bo omukoze eki, omukozeko kibayita alwala. Walwilaya dhiddu walwilayatu dhiddu aladawa. Okwagala kuno ye opposite ya al-adawa, obukyayi bw'oba olina ku muntu. Opposite ya al-wala ebeera wilaya, ebeera dhiddu al-wilaya. Al-adawa ye dhiddu al-wilaya. Wa mujmalu al-qawli fi al-muwalati aw al-wala. Ebigambo ebyo bifaanaganya makulu, kabenga ayogedde kino oba ayogedde kiri. Ojja kusiŋŋaana ebitabo ebirala nga bagamba aqidatul wala wal bara, baba bategeezera kino aqidatul wala wal bara. Ezo zimu ku aqidatu z'aba sunnati wal jamaa ze balina nazo. Ibtidaa'an, nga tolina kugamba nti omala bakolera kino ayokka abeere n'eyenzikiriza gy'oli. Aqidatul wala wal bara bwe kubanga alwala yani tuhibbu almu'minina wa tudafi'u anhum wa tansuruhum, yani wa tatabarra'u ani alkafirina walmushrikina, kubeera nga obeesamba tobalinaako kakwati. Kati eyo aqidatul wala wal bara ezimu ku aqidatu z'aba ahli sunnati wal jamaa. Kati Sheikh agambe wa mujmalul qawli, okwongera okubazizaamu kyaba ategeezaawo. Wa mujmalul qawli, ijmal bwe kubeera nga ekintu kikoze eki kigaziyiziddwamuko. Yagamba aba ategeeza wa mujmalul qawli fil muwalati aw al wala annahu al mahabbatu, kiba kitegeeza kwagala, wan nusratu, na kutaasa,
wattiba'un nakugoberera n'agamba nti wallafdhu mush'irun biqurbin era enjogera eyo lafdhu eyo yennyini eri awo mush'irun biqurbin ewulirwamu ekigambo ekitegeeza okubeera okumpi n'omuntu oba okubeera okumpi n'ekintu n'agamba nti waddunuwi n'okukisemberera ennyo wallafdhu lafdhu eva okwogera alwala etegeeza mushiru bilqurubi okiwuliramu ekitegeeza okuba nti omuntu oba omusemberedde ennyo waddunuwi min shay alqurub waddunuwi min shay okusemberera ennyo ekintu okukibeera okumpi lafdhu eyo kyetegeeza lafdhu alwala erimu amakulu aga alqurub waddunuwi min shay'i okubanga ekintu okisemberedde nnyo okyagala nnyo ekiri kumpi kati walmuadat ekigambo ekyokubiri alwala walbara oba almuwalatu walmuadat kati muwalatu kitegeeza kwagala kintu n'okubeera nga okirwanirira n'okubeera nga okitaasa bw'aba muntu omutaasa muli kumpi omugoberera mu nkola gy'aliko ennungi ate almuadatu ye opposite yakyo muakida sabal sunnat wal jamaa ateka okubeera n'ebibiri ateka okubeera ne almuwalatu ne almuadatu almuadatu kyeki lughatan masdaru aada yuadi muadatan masdaru yakyo mu kisimbuka aada kubanga akoze eki ayina obukyayi akyawa muadatan olukyawa oyo gwaba akyaye waladau waladawa ekiyitibwa aladau ne aladawa alkhusumatu walmubaada kwekubeera nti alkhusumatu walmubaada alkhusuma kubanga kubeera ng'omuntu okola ki okayana naye alkhusuma walmubaada n'okubeera nga omwesambira ddala tomwagala alkhusuma nga bwe kyajja mu hadisi obubonero bw'omunnanfuusi yagamba idha khasama fajara bw'aba akayanye n'omuntu akola ki ate yayitawo kati kuno almukhasamatu fi lkhairi ekiri wano almukhasamatu fi lkhairi omuntu okubeera nga omukyalenji nga mu bulungi yani osika naye omuguwa ye mukhasama osika naye omuguwa naye mu bulungi nga ebyoliko si bituufu ebyoliko si byagala ebyo Allah tabikkiriza ekyo bakita mukhasama yani tukhasimu walakin fi lkhairi okayana naye osika naye omuguwa naye mu birungi kati almubaada kitegeeza okuba nga olina gwosika naye omuguwa nga bwolaba abashiriku n'abakufaaru n'abannanfuusi n'abalemera ennyo ku mazambi amanene obeera mu kusika nabo muguwa ekyo kyokola bakita mukhasama yani tukhasimuhu okayana naye buli kaseera kino kireke ate yekyayagala tokola kino ate yekyakola kati kyebayita adawa yani tukhasimuhu almukhasama waladawa n'okubeera nga waliwo obukyayi n'agamba walmubaada n'okubeera nga mwesambagana almubaada yani tabtaidu minhu mwesamba abeere wala naawe toyagala akubeere kumpi oteeka okubaawo almubaada wahiya shuuru almutamakkinu fi lqalbi fi qasdi lidhraari wa hubbi lintiqaami era yagamba wahiya shuuru lwero oluwulira omuntu lwaba awulira oba oyagala okitegeera almuadat yagamba wahiya shuuru kyekyo oluwulira omuntu lwaba awulira almutamakkinu fi lqalbi oluba lutebenkedde mu mutima gwe nga lunywedde mu mutima gwe fi qasdi lidhraari nga lugendereramu kukosa ono gwotoyagala ekyo bakita mubaada ngaogendereramu kumukosa owulira oyagala omukose wa hubbi lintiqaami yani wa hubbi taadhibihi n'okwagala okumubonereza n'okwagala alintiqaamu bwe kibeera ku muntu kitegeeza okumwesasuza okumubonereza bakita intiqaam wa hubbi lintiqaam kubanga oyagala omumwesasuza oyagala omumubonereza kiwulira waladuwu dhiddu sadiq ngera bwolaba aladuwu dhiddu sadiq omulabe ye opposite ya munno mukwano gw'omufansa walmulakhasu mu bupunze ekigambo almubaada oba almuadat ategeeza hiya attabaudu
wal ikhtilafu wa hiya dhiddu al muwalati. Kwe kubeera nga attabaudu mwesambaganye, olya oyagala oteekewo wakati wo naye akabanga, attabaud kubeera nga mwesambaganye, n'agamba wal ikhtilafu n'okuba nga mwawukanye, yagamba biri nawe ogamba bino, ekyo bayita al muadat. Wa hiya dhiddu al muwalat, ye opposite ya muwalat, kubanga muwalatu ye obeera yani tansuruhu wa tudafi'u anhu wa taqtaribu minhu, obeera nga muwalatu omuntu omwagala, omutaasa, mulwanirira, ate nga tuhibbu an takuna min aqrabi nnasi ilayhi, oyagala obeere kumpi naye, ye dhiddu ya attabaud. Kati almuwalatu kibayita muwalatu walmuadatu, ebyo bigambo ebibiri ebiri mu nzikiriza y'aba ahli sunnati wal jamaa nga balina okubeera nabyo, nga bitegeeza ki? Okwagala bakkiriza bannaabwe, okukyawa abashiriku n'abakafuwalira Allah, kibitegeeza ebyo bibiri, almuwalatu walmuadatu. Omukkiriza okuba nga mu nzikiriza ze ibtidaa, ayagala bakkiriza banne, abataasa, abalwanirira, ate atamwa n'okukyawa abakaafu n'obukaafu. Yagamba mu shara, mu mateeka g'obusiraamu, walinga tubadde mu lulimi, yagamba aslul muwalati alhubb, ekikolo ensiko y'ekigambo almuwalatu alhubb kwe kwagala, wa aslul muadati, ate ekikolo ensibuko y'ekigambo almuadati albugd kwe kukyawa n'okusunguwalira ekintu. Wa yanshau anhuma min a'mali alqalbi, era byombi bisimbuka mu mirimu egikolebwa omutima, egyo mirimu egikolebwa mutima. Wal jawarihi, n'ebiyungo oluvannyuma ne bigoberera birabikako ma yadullu fi haqiqati almuwalati walmuadati, oluvannyuma ebiyungo ne birabikako ekiraga nti omutima gwe ayinamu obwennyini bw'okukyawa obukaafu, ate mu mutima gwe ayinamu obwennyini bw'okwagala bakkiriza banne. Naye ng'ensibuko yaabyo byombi min amali alqalbiya, gyegimu ku mirimu egikolebwa omutima okubanga oyagala n'obukyayi. Naye oluvannyuma ku biyungo, obuufu kino ekiri munda nga bwe tuzze tulaba bulabika, oyo tusobola tugamba nti akyawa abashiriku, ng'ate yabasalira embuzi, yabaleegera eŋŋoma, ate yabakolaki, yabaleegera amadinda, ate yababaagira, yaleega amaliba gaabwe. Kati oyo obuufu buno obulabika tebuli mu muadatu, yabakolaki, yabakumira n'ekyoto, yaleeta n'ekibiriiti. Kati obuufu buno obulabika ku mubiri buno tebuliimu kulaga nti alina almuadatu lilmushirikina, abashiriku yabatamwa, yabakyawa, kubanga ebiseera ebisinga mu bigambo by'omuwulira yudafi'u anhum, abalwanirira, era alaga tewali njawulo, era alaga abantu bonna be bamu. Kati omanya nti ono mutima gwe temuliimu mu aqidatu z'aba ahli sunnati wal jamaa, ayina aqida gy'amiisinga, aqidatul wala wal bara, oba aqidatul muwalatu wal muadatu, amala tajiino. Tujja kubala wano wansi bajja, balimu emiteeko bye tulina okukolako obukyayi, wano wansi balimu emiteeko. Sheikh ajja banyonyola mu maaso. Sheikh agamba nti ebiyungo olwo nno ne bigoberera ekyo ekiri mu mutima ddala kyakakasa nti ayinamu almuwalatu walmuadatu, n'agamba kannusrati, nga bw'omulaba nga ataasa, wattaadudi, n'okunywezagana, bwe banyweza bannaabwe, attaadud, addu alaiha binnawajiz, mubikwaseeko mannyo maki magego. Kati attaadud kyekyo kyowulira, banywezagana, ayina banyweza. Wal mahabbati, ayagala banne, ayina okwagala. Wal unsi, n'okubeesabeesa, ebyo byonna bisobola okukola kwali kubakkiriza n'oli ali kubalya abashiriku. Wal unsi, n'okubeera nga munno, al unsi okubeera nga min al muanasa, omubeesabeesa. Ekiraba wal ikrami, n'okugulumiza, okulaba abantu bagulumiza,
والإحترام الكرام يكبانغا أويكتي والإحترام نوك برمزا والمعاونة نوك يامبغانا مبيرا يوك يامبغانا والجهاد نوك رواني للا ekiraba والهجرة نوك سيمبوكا olaba ebyo ebintu ku saidi zombi bikoleka omuntu gy'abeera ali kubanga aqidatu almuwalatu walmuadatu aqida esimbuka mu mutima naye sheekh agamba oluvannyuma lw'okubeera mu mutima kungulu yeeyolekera ku biyungo mu mirimu nga gino kungulu yeeyoleka mu mirimu nga gino ogusooka n'agamba kannusurati nga bw'olaba okutaasa bw'oba omulaba ataasa sayidi ki etegeeza kati sayidi yonna gy'ataasa omanya gy'ali ekiraba wakadhalika wattaadud baani banyweza bw'oba omulaba sitaandi ye enyweza baluwa ludda kiri olaba asinga okunyweza sooke tumukoleko muwalaatu oba muadaatu ekimukubi sayidi ki gy'olaba anyweza walhub walmahabbati okwagala kwe okulaba kusinga kweyolekerawa baluwa basinga okujerega n'okulengeza bw'oba owulira ebigambo tekiraba nga mu bigambo we sayidi ki gy'owulira alengeza sayidi ki gy'owulira ajeregajerega sayidi ki gy'olaba akulembeza sayidi ki gy'ayagala abantu bafaanane ati senga mufaanagananga sayidi ki gy'owulira ayagala wakadhalika wal uns okubeererawo sayidi ki gy'asinga okubeererawo okubudaabuda osinga mulaba n'abaani buli w'omulaba nnaku zino obutambi bwatuyamba buleeta ne bw'oba tomanyi muntu baayita nabo oba olyawo akatambi kabaleesi ng'omulaba mu kasonda ng'olaba bonna baali nabo abamwetoolodde kumbe ono eno ye sayidi y'entuufu wali aba alina byayisaawo kati obutambi bumuleeta sayidi ki gy'olaba asinga okulwanirira bwe mubeera mu kika family meeting nga mutudde awo ng'emaze okweyabuluzaamu abali ku sunna n'abashiriku n'abannabida omulaba ayimiridde atya ebigambo byowulira bisinga kwekubiirawa sayidi ki gy'asinga okunenya kubanga omuwulira mu kunenya ng'anenya nnyo sayidi emu kati sayidi ki gy'owulira asinga okunenya era bwe kuba kugulumiza baluwa basinga okugulumiza n'okuwa ekitiibwa al ikram wal ihtiram okugulumiza n'okuwa ekitiibwa sayidi kiba bw'olaba afukaamirira waliwo n'abantu nga bafukaamirira abantu bannaabwe bagambe nti wampisa nnyo nga alina ofukamira mukolo gw'amaanyi okulaga nti ono wampisa olina ofukaamirira baseeka mukulu ekiraba kakati basinga yeeyala ku baani okulanga yeeyala tayagala kweyala atambula nakyennyumanyuma bw'aba ava we bali baani basinga okugulumiza okuwa ekitiibwa atambula kyennyumanyuma tayinza bakuba mabega maani bw'olaba asinga okugulumiza okitegeera bulungi oba bonna obuufu bulabika wano ku biyungu wadde n'omuntu asobola okugamba nti ntamwa bid'a ntamwa abashiriku naye ate wano mu bikolwa kiraba sheekh n'agamba nti wal muawana ne bwekuba kuyambagana olaba baani basinga okuyambagana nabo asinga kuyambagana n'abaani mu nsonga z'abaani zasinga okuyingiramu ennyo mu omulaba baani bakwasaganya nabo ensonga n'agamba wal jihaadi bwekuba kulwanirira olaba baani basinga okulwanirira wal hijra n'okusenguka olaba baani basenguka mizikiti gyasenguka asinga kwettanira giruwa kati eyo aqida nkulu nnyo ba ahli sunnati wal jamaa okubanga bagiina era bangi abatagiina omanya nti oyo yankusuhu au tankusuhu hadhihi al aqida oyo aqidatu al muwalatu wal muadatu tajimanyi aqidatu al muwalatu wal muadatu oyo tajimanyi kubanga ebiyungo bye bitulaga byakola nti si gyaliko ekiraba n'agamba sheekhe
falmuwalatu idhan kakati nno kibaba bategeeza ne muwalatu iqtirabu min ash-shay'i waddunuwi minhu kwe kusemberera ekintu n'okukibeera okumpi an tariqi alqawl mu bigambo byo nga tulaba ebigambo bisinga kubeera kumpi nabali ogonza olulimi lusinga kubeera kubali awil fi'li oba mu kikolwa abantu obeegaana naye buli kaseera mu kasonda bakusanga nabo niino mu bigambo gamba asiri nabo naye nga buli bagira bati oli nabo buli bagira bwe bati oli nabali naye no mu bigambo nga ntawe tuli nabo sajja abo bakyamu sajja abo babi nnyo naye mu bikolwa balaba buli kaseera oli nabo kiraba awinniya kisobola kubeera ne mu nniya nga enniya yo eri kubiri walmuadatu ate omuadatu dhiddu dhalika ye opposite yakiri amakulu okubeera nga ekintu okyesamba n'okukibeera ewala an tariqi alqawli mu bigambo byo aw alfi'li oba mu bikolwa byo aw enniya oba mu nniya ng'ekintu okiri wala toyagala kisemberera toyagala kibeera kumpi dhalika wahiya albughdu kwe kustola ki okukyawa walbu'du n'okwesamba waladawa n'okukola obukyayi watabarri n'okubeera nga yani tatabarra'u weesamba ana bari'un nze ndi wala nnyo neesamba walmujanaba n'okubeera nga omuntu omubeera wala omukola ki ng'oyerula ensawo walmujanaba weewala yani tajtanibu minhu tatajannabu anhu wa min huna kati okusinzira ku bino bituva okwogera bino ebinnyonnyola enzikiriza gye bayita aqidatul muwalat wal muadat okubanga omukkiriza tekukubaamu muli ne ekitone ekyokwagala bakkiriza banne okubalwanirira okubabeererawo okubabudaabuda okubabeera okumpi okubataasa okubaagala n'okubeera nga akyawa n'okwesamba abashiriku okusinzira ku ebyo ebinnyonnyoddwawo Sheikh agamba nti wa min huna kati okusinzira ku ebyo bwe tutuuka wano naalamu tuba tumaze okumanya annahu nti mazima ddala la yakaadu yujadu faruqun baina alma'nayaini allugawiyi washar'iyi amakulu ag'olulimi olwarabu n'ag'eshariya geegamu ku kigambo almuwalaatu ne almuadaatu wa anna allaha era mazima allah kadi awjaba ala almu'minina yalalika kubakkiriza an yuqaddimu kamila almuwalatu lilmu'minina okubeera nga bakulembeza kamila almuwalati an yuqaddimu kamila almuwalati ekigambo lwa Sheikh yakiteekako dhamma nagamba an yuqaddimu kamila almuwalatu lilmu'minina kisoboka okuba nga almuwalatu kituufu n'ekirala kisobola okuba nga kituufu kamila almuwalati kituufu nakyo era kyekiri afsah kyekisinga okubeera ekituufu kati enjawulo eddirawa mu lulimi olwarabu bw'ogamba an yuqaddimu kamila almuwalatu n'ogirakako dhamma bagiyita hikayatul haali kyebaba bakita hikayatul haali akunyumiza nga bwe kiri wali waggulu bwakijjayo nti njogera ku kiri n'akirekako dhamma yaakyo era osobola ogamba suratul mu'minuuna naye ng'ekituufu mu nahwu kyali badde suratul mu'minina naye suratul mu'minuuna okiraba kati bakita hikayatul haal bw'oba onyumya ekintu mu lulimi olwarabu nga kyayogeddwako okkirizibwa okkijjayo bukolokolo n'okituuza wano nga ntegeeza kiri amakulu n'otokyusa halakaati zaakyo kati bw'oba oyagala okugenda mu lulimi olulala ogamba an yuqaddimu kamila almuwalati kamila maf'ulun bihi wa huwa mudaafu almuwalati mudaafu ilayhi kati ebeera majruur kati bw'osiŋŋana bw'oti nga awandiise an yuqaddimu kamila almuwalatu omala kwetegereza kikyategeeza bw'aba agamba nga tali ku hikayatul haal
kibeera kikyamu okuteekako dhamma inateekako n'ogamba kamila almuwalaat. Era kyekisinga okubeera afsahu kubanga ojja kisomera awatali asobola kubita kuteebe agamba yo nsobe naawe nene ayuqaddimu kamila almuwalaatu tekiriiyo era ddala kiba tekiriiyo kugira nga osobola okubinyonyolamu n'olwekyo kuteekako kasira kwewonya ebingi ugambe ayuqaddimu kamila almuwalaati. Mbabuulidde mujja bisomesa ate omusajja omugundi agenda gwe mbulago agambe olina kukulembeza sittati kuliwa olina kukulembeza sittati kuliwa olina kukulembeza kuliwa yaki n'olina okugenda ku sitta naga tomanyi nahawu newali tolaba wagamba ayuqaddimu kamila almuwalaatu kati kweyogera ki akwata akulumba akunywerezaawo kati nga tolina bwomweta kukoluzaako kati ekyangu teekawo ddala kasira naawe n'omulumiriza nti tukulembeza kuliwa okusiiba ennaku omukaaga za sunna. Okitegedde ekyo Swaddamu? Kyekyo era kyekituufu. Naam, kati Sheikh agamba wala yatahaqqaqu alwalaa'u, okwagala kuno kwe twogerako ayuqaddimu kamila almuwalaati kasukutugembe ayuqaddimu kibakakataka Allah yakiraalika kubakkiriza kyabwatteeka kino kiruwa ayuqaddimu kamila almuwalaati lilmu'minina, okulembeza okwagala kwabwe kwonna eri abakkiriza. Ekyo kyabwatteeka abakkiriza okubanga baagala bannaabwe n'okubataasa n'okubalwanirira n'okubabeererawo. Ekyo Allah yakiraalika ku bakkiriza bonna okwagala bakkiriza bannaabwe. Si kyekyokka n'abalaalikako ne kino oyinza entegetege okufamba ng'okyogera naye nga bitambula bibiri. Era wakamila almuadaati lilkafirin, olaba bwataddeyo kasira wano okirabe gali kino kyekiri afsahu kino ono akiteereddeko ddala empeereza entuufu n'agamba wakamila yani ategeeza wa an yuqaddimu kamila almuadaati lilkafirina, n'okulembeza obukyayi hatred irimu ey'obukyayi nimwesiga obukyayi somesa ebintu ebyo mubantu bakimuleeta ebyo ebintu webagita irimu ey'obukyayi esiga obukyayi bagiyita batamuza mu luzungu eyo bagiyita batawa oluzungu bakimbuke balaze bagiyita bata eyo irimu ey'obukyayi hatred esiga obukyayi irimu esiga obukyayi. Kaakati kibakakatako abakkiriza okukulembeza okwagala kwabwe eri abakkiriza bannaabwe eri bakkiriza bannaabwe n'okubeera nga wakamila almuadaati lilkafirina, n'okuba nga bayina kamila wewe yagamba kamila almuadaati wa yuqaddimu kamila almuadaati, n'okukulembeza obukyayi obujjuvu ate nga bujjuvu kyekigambo kamiru kyekitegeeza kamiru. Era kyali badde kisobola okuba ekituufu yali badde agamba wa yuqaddimu almuadaata alkamila lilkafirin, naye okuseka nakulembeza kamila almuadaati abanga Allah bega iyyaka na'budu natagamba na'buduka. Bwogamba iyyaka na'budu eyo tufiidu oba yufiidu alhasru, etegeeza bwoga iyyaka na'budu kitegeeza tewali mulala yenna gw'osinza. Era abashiriku ky'obola babasoma eyo nga basaala baba baagala kutwala mu makomera kuba baba tebamanyi kibasoma, baba baagala kutwala mu kkomera ne babaggalira obumayisa paka lwe balifa oba okutuusa nga bategedde ekyo ekiri awo oba nga bakitegedde Allah kyagamba iyyaka na'budu. Bw'ogamba na'buduka oba otegeeza osobola okusinza Allah naye ng'olinayo n'ekirala ogamba na'buduka. Naye bw'oga iyyaka oba okomesa okusinzaako kwonna nga tekuyina mulala gwekolaki gw'osinza. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gwe wekka gwensinza era gwe wekka gwensaba obuyambi. Kyekyo nabagamba omusala kyeyagamba Imaamu al-Baghawi Abu Abdillah, ovunula otya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in n'oyambala nti ogenda onoonya obuyambi ewagundi nga tegwavunudde ate oba otegeeza ki? Abanga mukubamu ebituli nti biwavunudde tobitegeera.
ovunula iyyaka na'budu ate n'ogenda osaba obuyambi yakyusa bukyusa n'akakanzira awaka no kyangamba ekikulu ati nekino kyeyagamba okukulembeza yagamba ayuqaddimu kamila almuadat okubeera ngo oyina bayita bukyayi obukyayi obujjuvu obukyayi naye nga bujjuvu eri abantu abakafuulira Allah nga si bwa tengetenge ekisegedde wala yatahaqqaqu alwala'u lilmu'minina Sheikh ayongedde n'amegga n'agamba wala yatahaqqaqu alwala'u lilmu'minina okwagala abakkiriza okwo kw'oyogera tekusobola kubanga kutuukiridde illa bilbara'i min almushrikina okujjako nga abakiriku obeesamba tobaagala kuli okwagala abakkiriza lwe kubeera okujjuvu wamma bwe byogamba nti abali no problem ne bano no problem byebimu edda sero nga byebimu bitya ewaani bwe munsi yaani gye bibeera nga byebimu bwe makaago byebimu abaana abalenzi n'abawala oba mukyalawo n'abaana byebimu si byebimu si byebimu mu nsi ya Allah mu nsi ya Allah si byebimu obukaafu n'obusiraamu si byebimu era akyogera nti byebimu omanya teyasoma aqidatu alwalaa'u walbara aba teyagisoma asobola boli nga bifaananya aga byebimu oba olinaga nti omuntu waddembe okweronderawo ng'omanya eno aqida teyagisoma teyagitegeera omuntu waddembe okweronderawo oba oli talina buzibu ku kyaba yeerondeddewo olina akatyemula bwati omanya ono talina kino oli talina kizibu ku kyaba yeerondeddewo olina akyogera bwatyo Allahu akbar abatwala mukomera naye abayaga ne bamusiba bebansi ya busiraamu aba alina okusibwa agenda emabuusu emikono negidde emabega ogamba otya byebimu bitya bitya kiraba ayati ezajja mu Qur'an empitirivu liyamiza Allahu alkhabitha min at-tayyib lwaki zajja zawula ekikyamu kuki ekiraba ba Ibrahimu bonna bwe balabanga biri nga badduka bujulizi bijja kujja bonna buyimirizaawo aqidatu almuwalatu walmuadatu obujulizi bannabbi ba Allah bonna bwe batyo bali inni bari'un mimma tushrikun mimma ta'buduna min dunillah inni bari'un mimma ta'buduna min dunillah tegugamba byebimu tebisobola kuba byebimu era abantu abangi baagala nnyo okubanga beetegereza ebigambo ebyogerwa abantu omuntu omu asobola okwogera ebigambo nga bigambo obubuze bwennyini na bukaafu obuwedde emiri bukaafu obuwedde emiri wala yatahaqqaqu alwalaa'u lilmu'minina okwagala abakkiriza kuno kwe weetuuma tekusobola kutuukirira illa bilbaraa'i min almushrikiina walkafiriina okujja nga n'ekyokubiri kikoze eki kimaze okutuukirira kyekiruwa okubeera nga abashiriku obeesamba n'abakafuwalira Allah tabaraka wataala fahuma mutalazimaani nakwongolerako ddala ebyo bitambula bulembwe bwe biti bitambula bwe biti mutalazimaani kino kiyita kino oba ejatugende era kino tekisituka nga kite kinnajja ate kinaagenda kitya bigende ebyo mutalazimaani bitambula ebyo wamma ogamba mbu ojja kugattagatta tosobola gatta eno n'eno kiraba Sheikh yagamba wa min usuli aqidati salafi salihi abakutula emisomo guno temugukutula buyina kuba bwe guti bulamba bukoloko nga bwe gulina okuba tokutula musomo guno n'ekigambo n'eki guleke bulambalamba era ayagala ogusoma bwatyo bw'alina ogusoma okitegeera bulungi naam wa min usuli aqidati salafi salihi mu bikolo by'abasalafu abaatukulembera abalongoofu ahli sunnati wal jamaa abali ku nzikiriza y'aba ahli sunnati wal jamaa alhubbu fillahi ta'ala baagala Qur'ani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala walbughdhu fillahi ta'ala era bakyawa Qur'ani kulwa Allah
era entegetege tezibafamba bwe baba bakoze ekyo ne bwe kiba kibadde mu famire ye mwennyini ate mukutula oluganda ate mwe mugamba suratul rahim ate waliwo ensonga ezimu nga ziri mu nzikiriza mulimu lwe tuyinza okukyawa omuntu wadde wa mu famire ne tumukyawa ku lwa Allah ne tumuta ate gwe twagadde tumwagala ku lwa Allah si lwa maslaha si lwa manfaa wabula tumulwanirira ku lwa Allah asa tumulaba nga ali ku kituufu ne bwaba tokolagana naye ne bwaba bamama bammwe sibe bamu ne bwaba taata bammwe sibe bamu ne bwolaba nga ali ku mazima omulwanirira ku lwa Allah olwa amazima ago gayimiridde ate ono muganda wo ono najjuka Sulaina aleeta ebirowoozo okwabya olumbe kuzimba essabo okuzzawo ennyumba y'ekika muzaalibwa ku maama okwo ne taata okwo oyo najjuka Sulaina ye mute ngegwe najjuka sikumanyi wadde naaka kubanga ebintu byoliko bya kiyaaye bya kifere byakutuleetera akabasa mu famire ya muwalimu gundi Burayimu Kyewalyanga yagala kuleeta buzibu mu famire ya muwalimu Kyewalyanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba Sheikh agamba ayi amakulu oba totegedde ebiri byagambye ayogedde ebigambo bibiri naye Sheikh agambye mulimu abantu abalina kanzunzu nga nebyo ebiri asobola okufuuka ntabitegedde kati addamu kubikunyonyola ayogedde ebigambo bibiri byokka n'agamba ekitegeeza alhubbu fillahi ta'ala kwagala kulwa Allah walbughdhu fillah nakukyawa kulwani naye oyinza okuba tobitegedde naga kale wulira kino ayi ategeeza alhubbu okwagala walwala alhubbu nako kwagala walwala n'omukwano wanusratu n'okutaasa lilmu'minina khassa ekyo kikolebwa ku bakkiriza bokka walmuslimina amma n'abasiraamu bonna okutwaliza awamu ngeri abakkiriza kyanjawulo nnyo ate okubataasa n'abakkiriza mu ngeri eyawamu n'agamba kino ekyokubiri nakyo bwe tewakitegedde walbughdhu ate kuno obukyayi walkarahiya n'okutamwa lilmushirikina walkuffar olina okukyawa n'okutamwa abashiriku n'abakaafu wali Allah waman shayaahum yani waman tabaahum n'abagoberera waliwo abagoberera nga yeye yerimbika eno wafu naye ng'agoberera abalinnya kagere naye omutwaliramu nti gwe ekyakunkyaya otambula bulembe n'abasajja kyekyankunkyaya era okimubuulira gwe ekyakuntamya kubeera nange nagwe nakyawa ne mutamwa olw'okubeera n'abasajja bali abeera nabo buli kakoona era naye yenyini akimanyidde ddala mu mutima gwe nti omusajja oyo yankyawa era n'ensonga wewe nyagimanyidde ddala wadde agezaako okwebuzaabuza mu bantu neyeewozaawozaako akimanyidde ddala sajja kankyawa lwa nsonga eri obeera oli nabo obulembwe bwoti buli ddakiika buli ssaawa buli ki abantu balina okutamwa ne bawulira nga bakukyaye olw'okubeera n'abantu bali kati gwe singa mulina omuntu ababonyaabonye ewaka ewo wammwe okiraba kale ng'ababba bubbi buli kiseera abba ebintu byammwe nabba essowaani nabba ebikopo nabba ejjiiko naye nga mumanyidde ddala gundi oyo ababba naye nga mutabani we buli kaseera abeera naye wa ku bodaboda bali kwemu mutabani we olumu yavuga omubbi ali mabega buli gwowulira otya tomukyawa omwana tomugoba kati gwolaba onyiga ku bino ebintu ebyedduniya ebikopo n'essowaani n'amajiiko kati ate onayonoona eddiini y'abantu enzikiriza y'abantu abantu abatwala mu muliro abantu ababuza naye ono buli kaseera gwabeera naye lwati ekiraba ng'abantu mubalowooleze bulungi naffe tubalowooleza bulungi ku kyetulaba kubalowooleza obulungi kwekulwa nti ngeri gyabeera n'omubbi alabika naye mubbi tumulowooleza bulungi obwo si kyekyo mbuulira gw'oyita naye si ekyo kyennyini bw'oba oyagala okumanya omuntu buuza ki buuza mpisa z'ono gw'ayita naye man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum bujulizi kati obona obuddawa
Kati n'olwekyo Sheikh agambye nti waman shayaahum wa walaahum, n'oyo yenna abagoberera era ng'abakolako omukwano omukyawa. Walbaraatu minhum, n'okubeesambira ddala. Wa min qawaninihim wa tashri'atihim, n'amateeka gaabwe n'enkola yaabwe olina ogyewalira ddala, naye n'ogikyawa. Qawanin alwad'iyya, ge mateeka abantu ge beeterawo. Wa tashri'atihim, era okuteekawo mateeka, nkola, amateeka n'enkola. Nga ntunga ebyenjogera obiwulira? Alhamdulillah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yagamba walmu'minuna walmu'minat, abakkiriza abasajja n'abakyala. Ba'dhuhum awliya'u ba'd, abamu mikwano gya bannaabwe. Awliya yani yansurunahum wa yudafi'una anhum wa hakadha. Awliya'u ba'd, mikwano gya bannaabwe. Ya'muruna bil ma'rufi, balagirangana empisa ennungi. Wa yanhauna 'anil munkari, ne baziizangana emize emibi. Wa yuqimuna as-salata, mu bitendo byabwe bayimirizaawo as-sala. Wa yu'tuna az-zakah, ne batola n'ez-zakah. Wa yuti'una Allaha wa rasulahu, era ne bagondera Allah n'omubaka. Ulaika abonno wa yutuna az-zaka wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah, abo Allah jabbasaasira ne bwe buli baddi. Inna Allah azizun hakim, Allah wa kitiibwa nnyo ate ye mulamuzi asembayo eddala ow'okuntikko. Wa qala ta'ala, ne mu aya endala n'agamba la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina, tekibeerangayo kikafuuwe la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya, abakkiriza tebalina lunaku lwe baali bakedde ne bafuula abantu abakaafuwalira Allah awliyaa, nga b'emikwano gyabwe enfanfu egy'omunda ddala. Min dunil mu'minina, ne balekawo abakkiriza bannaabwe, tebakikolangako ekyo, okubeera nga baddidde bakkiriza bannaabwe ne babawummuza ne bajajjatta abakaafuwalira Allah tabaraka wa ta'ala. Waman yaf'al dhalika, bwe katanda n'akola ekyo, falaysa min Allahi fi shay, ewa Allah talinayo kantu konna, okera ku makya nga abakkiriza banne abasudde wali, basiimuulizaako ettoomi, balangira obutaba na mpisa, bavuma, bajerega, ate n'ataasa bali. Ewa Allah talinayo mugabo gwonna. Wa ahlu sunnati wal jamaa, ba ahlu sunnati wal jamaa ya'taqiduna, bakkiriza bi anna aqidata al muwalati wal muadati, nti enzikiriza eyo ey'okwagala n'okukyawa min usuli al muhimma fi ddin, byebimu ku bikolo binaggwano, bikaguje, bisedduge fi ddiini, muki mu ddiini yaabwe. Segedde bulungi? Bakkiriza nti ebyo byebimu ku bikolo binaggwano, empagi sedduge, ebyo bakkiriza ddala ba al-sunnati wal jamaa nti ekikolo ky'okwagala n'okukyawa byebimu ku bikolo ebiki ebinywevu ebikulu mu ddiini yaabwe. Warukunun, era mpaji nene nnyo, mpaji min arukani al aqida, mu mpaji z'enki z'enzikiriza. Walaha makanatun azima, era erina ekifo kinene nnyo fi shar'i, mu ddiini, yani fi ddiini, mu ddiini yaffe wano erina ekifo kinene nnyo. Agamba tattadhihu bilwujuhi al atiya, era agamba nti ekikwongera okwerulira obukulu bw'empaji eyo mu nzikiriza yaffe ey'aba al-sunnati wal jamaa, z'ensonga zino wammanga, mu ngeri zino wammanga, engeri zino wammanga zongera okwerulira nti al-muwalatu wal muadatu nzikiriza nkulu nnyo mu aqidat ahli sunnati wal jamaa.
n'atandika okuleeta awujuhu engeri ezo n'agamba esooka katulabeko ssatu. awalan esooka annaha juzuun min shahadati tawhid, kitundu ku bujulizi obwa shahada eyingiza omuntu mu busiraamu. Kyekigambo kitundu ku shahada etuyingiza mu busiraamu egamba la ilaha illa Allah. Nagati fa inna ma'anaha, kubanga amakulu gaayo albaraatu min kulli ma yu'badu min duni llahi azza wa jalla, kwe kubanga weesambidde ddala n'okyawa buli kyonna ekisinzibwa ekitalyani. Kitegeeza kino kitundu ku shahada etuyingiza obusiraamu muteekwa okubaamu almuwalaatu walmuadaatu. N'agamba kama qaala Allahu ta'ala, nga Allah bwe yagamba an i'budu llaha wajtanibu ttaaguuti, musinze Allah, amakulu tumusinza mu kumwagala na kumugondera na buwulize, wajtanibu ttaaguuti, na kwewala n'okwesamba n'okukyawa kulla ma yu'badu min duni, buli kyonna ekisinzibwa ekitalyani. Kitegeeza eno aqidatul muwalaat wal muadaati kitundu ku shahada etuyingiza mu buki mu busiraamu. Kyongera okulaga nti yo aqida nkulu. Kitegeeza omuntu aba tagiina, omuntu ayinza okuleeta akawaayiro akaga nti ekitegeeza oli atagiina, tuyinza otandika okubuusabuusa mu shahada ye, aba si mukyamu, aba si mukyamu, kubanga kino kikola kitundu ku shahada etuyingiza obusiraamu. Ate ye takola ki? Takirina. Tetwalitandika okuteekako question mark obukankana ku shahada yono, aga shahada yono, shahada yono, shahada yono, kubanga taina aqidatul muwalatu wal muadat. Enzikiriza yo bajibuuza, oli steady mu nzikiriza, oli okay, obonna kikutegeeza, oli bulungi kunzikiriza, tawhidi yo shahada oli bulungi, bakubuuza buli kati shahada yo oli bulungi, ndi bulungi, ate gugamba bwoti. Kino kitundu mu nzikiriza ezikuyingiza obusiraamu. Thaniya, engeri eyokubiri ekwoleka nti kino kigambo kikulu nnyo mu nzikiriza zaffe, annaha awthaqu ura al-islami. Ma maana ura? Yani hablu. Yagamba annaha eyenzikiriza awthaqu ura al-imani. Ekigambo ura kitegeeza alhablu arrabitu oba arrabitu, kyekintu ekiyunga. Sobola bwogamba omugwa oba mutuufu, omuwarabu ga arrabitu, ekiyunga. Yagamba nti annaha awthaqu ura al-iman, kyekiyunga ekikyasinze okubeera ekinywevu ekyobukkiriza. Kyekiyunga ekikyasinze, gwe muguwa ogukyasinze okubeera omunywevu ogw'obukkiriza. Wa sharutu min sihatihi, era ako kakwakkulizo obukkiriza bwo okuba obutuufu. Tulaba nti kinene nnyo, kinene nnyo jama. Obukkiriza bwo okuba obutuufu, kibula ngambe bwe bamubuusabuusa tobanenya, kubanga obukkiriza bwo okuba obutuufu, eno aqidatul wala wal bara eteekwa okuba ogiina. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, omubaka yagamba awthaqu ura al-iman, omuguwa ogukyasinze okubeera omunywevu ogw'obukkiriza, almuwalaatu fillah walmuadaatu fillah. Kale ate obuŋŋamba ki? Ebyo bya mutume alladhi la yantiqu anil hawa. Okitegedde bulungi? Hadithi sahaha al-Albani fi silsilati as-sahih bal muttafaqun alayh. Nabbi yagamba omuguwa ogukyasingidde ddala okuba gukaguje, gunaggwano, omunywevu, ogw'obukkiriza, almuwalaatu fillah walmuadaatu fillah. Bitegeeza ki? Kwagala ku lwa Allah na kukyawa ku lwani? Walhubbu fillah walbughdhu fillah. Kitegedde bulungi? Kwagala ku lwa Allah, kusunguwalira na bukyaye na kukyawa ku lwa Allah. Thalitha, ekisembayo ekyokusatu mu ebyo ebyoleka ebyongera okwerula nti eno enzikiriza nkulu nnyo mu akidati z'aba ahli sunnati wal jamaa, annaha sababu litadhawuqi alqalbi halawata al-imani wa ladhata al-yaqin. Yaga nti kubanga nsonga nkulu nnyo, sababu litadhawuqi alqalbi,
ey'okkomba kw'omutima halawata al-imaani ku buwoomerevu bw'obukkiriza waladhata al-yaqiini n'obuwoomerevu n'obuwoomu bw'okkakasa okumanya nti aqidatu al-muwalaatu wal-muaadaatu nkulu kitegeeza nti ebikulaga nti nkulu nnyo omuntu bw'aba agifunye olwo aba akombye ku buwoomu bw'obukkiriza kitegedde olwo aba amaze okukomba ku buwoomu bw'obukkiriza ayina aqida eyo ey'okukyawa bamawale qaala nabiyu sallallahu alaihi wasallama nabbi yagamba alaihi salatu wassalaamu munnange tume yagamba bwati thalathu ebintu bisatu man kunna fiihi oyo aba abirina wajada halawata al-iman afuna obuwoomu bw'obukkiriza man kana allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma oyo abeera nga allah n'omubaka basinga okwagala mu bisigadde byonna kyekisooka waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah n'omuntu okubanga ayagala omuddu naye nga tamwagala lwakirala wabula amwagala ku lwa allah waman yakrahu n'oyo atamwa an yauda fi lkufuri okudda mu bukaafu baada idh anqadhahu llahu oluvannyuma lwokubanga allah yabumuwonya n'abumutaasa kama yakrahu an yulqa fi nnar nga bw'atamwa okusuulibwa mu muliro amakulu omuntu bw'abeerawo ng'atamwa nnyo akyawa obukaafu n'okubuddamu nga bw'atamwa okusuulibwa mu muliro nga bwe kutamwa kwatamwamu obukaafu ebyo ebintu bisatu omuntu bw'aba abirina akomba ku buwoomu bw'obukkiriza ye buno lwaki tubumalayo ndaba Adamu taliiwo Rabia akookuna kulaba obuntu buli butaano ate tukomye ku busatu tuleetere ddala naye buli mukaaga naye kale katongereko akookuna kano n'akaawitiri akookutaano seeka kasale koona otusaasira busaasizi naye so Sheikh yagamba twakava mu Ramadhani bakyalina imaani bitahqiqi hadhihi al-aqida omuntu okukakasa enzikiriza eyo omuntu kasitaagi enyweramu mu kifuba kyekyo agamba yustakmalu l-iman obukkiriza bukola ki bujjula enzikiriza oba ogiyina obukkiriza bujjula oba enzikiriza etuliko gitegeera aji kabdu ey'okwagala n'okukyawa eyo oba ogiyina obeera okoze eki oba otutekajjudde qaala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba man ahabba lillah omuntu ayagala ku lwa allah wa abghadha lillah n'akyawa ku lwa allah wa a'ta lillah n'awa n'agaba nga gwawadde amuwadde ku lwa allah wa mana'a lillah n'amumma wammye ng'amumma ku lwa allah ne bw'aba yasinga okulabika obulungi nawe gwe sijja kuwa omulala aleeta ekikopo n'ayiramu omulala n'amugoba ku mmeeza ng'abadde asooza namu sijja kuwa dawali namajjangu akutunuulya sijja kuwa genda n'amumma ku lwa allah ng'ali siriya tegenda muwa abalala bakuwe naye sinze genda ku mmeeza endala nze sikuwa allahu akbar musajja atuuse ku mmeeza n'okala amaaso naam ate yatumukolera eki yasalawo okukwata ekkubo liri n'amumma ng'amummye ku lwa allah kikino wamana'a lillah si kyange kiri wano namma gwammye ng'amumma ku lwani omanyi okugamba nga ogwabira abafamire yo n'otuuka ku ddijja nonga ddijja vaawo fakad istakmala al iman oyo obukkiriza buba bubakoze eki era oba tonatuuka kweyo levo ng'akafansonyi kakukwata owedde akafansonyi kakukwata ku ddiini olaba enzikiriza yooli erinaaganaaga gw'ogaba bugabi allah yanaalaba atya nawe olaba olina amaaso tolaba musajja mugirimu omuwe agende yeyagale atuule ku kikopo ky'ensenene afune n'amaanyi aganaakola ebikyamu nga gw'omuwadde tomuwa sijja kuwa tomuwa kikopo ky'amata kya nusu lunaana tomuwa genda ku balala zesikuwa owa ku lwa allah omma ku lwani omma ku lwa allah kasita otuuka kweri eddaala mutume yakutongoza yakutikkira era gwe imaani ebejjudde gwe imaani ebejjudde kati zotandika okuteekamu ate ngoga eyiyo ekyali tengetenge weepima wekka sajja yankwasiza ensonyi bantu nuulidde
genda n'abantu bo. Khamisa, ekisembayo lianna man ahabba ghayra Allah wa dinihi wa ahlihi, kubanga omuntu bw'ayagala atali Allah n'eddiini ye n'abantu ba Allah, kana kafiran billahi ta'ala, aba yakafuwalira Allah omuntu oyo. Okitegedde bulungi? Qala Allahu ta'ala, Allah yagamba qul aghayra Allahi attakhidhu waliya, mmwe mwagala atali Allah gwe mba nfuula mukama wange, gwe mba nfuula mukwano gwange? Atali Allah gwe mba nfuula waliya, yani nasiran wa muayyidan wa muhibbi, ebitegeeza aqul aghayra Allah, atali Allah attakhidhu waliya, bwe mwagala nfuule nasira, omutaasa wange, waliya mukwano gwange, nfanfe mukama wange, fatiri samawati wal ard, oyo yatonda eggulu n'ensi, wa huwa yut'imu wala yut'am, nga yaliisa ate yetaliisibwa, mwagala atali Allah gwe manfuule. Qul, bagambe inni umirtu an akuna awwala man aslama, ze nalagirwa kubeera musiraamu nambeemu, amakulu ajeemulukukira ebyo nambeemu, wala takunanna min almushrikin, siragirwako kubeera mubashiriku. Haji Kasaliko kino kyekisembayo, imaamu kino kyekisembayo, kubanga ebintu biri mukaaga era naffe tumaliza na bintu mukaaga nga Ssekabwe yabireeta. Sadisa, ekisembayo ga ntungo, naawe ontunuulidde nnyo, naye kino kyekisengayo. Sadisa, ekisembayo annaha edda kuti ku aqidatul muwalatu wal muadat, enzikiriza eyo bw'oba ogirina eyo, annaha, enzikiriza eyo, annaha silatu allati ala asasiha yaqumu almujtama'u alislamiyu arrabbani, kuyo society y'obusiraamu ekkiriza mukama waayo nti ye Allah kweyimiridde, wa yakmulu bunyanuhu, n'omuzimbo gwayo gujjulira kweyo enzikiriza, okumanya nti kati gujjudde eyenzikiriza, omuzimbo mujitama society eyimiridde okwo, era society okuba nti omuzimbo gwayo kati gujjudde, eyenzikiriza eteeka okubanga mweri. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, omu mmwe tasobola kwebalanga nti mukkiriza, teyebalanga nti mukkiriza okutuusa nga amaze okwagaliza muganda we ekyo kyakola ki, kyeyeyagaliza. Kitegeeza society yaffe tesobola kubanga ejjudde okujjako nga enzikiriza muffe mweri, nga twagaliza bannaffe be tweyagaliza, tubaagala, tubataasa, tubabeererawo, ate nga tukyawa abo Allah be yatulagira okukyawa, ng'emiteeko sheekhe bwe yagireeta weegiri. Waliwo bwe tukyawa olukyawa olujjuvu, waliwo bwe tukyawako ekitundu nga ye tumuyina mukyawako kitundu, naye waliwo tukyawa olukyawa olujjuvu, waliwo gwe twagala olwagala olujjuvu, waliwo gwe twagala olwagala olw'ekitundu, waliwo gwe tukyawa olukyawa olujjuvu, waliwo gwe tukyawa olukyawa nga lwa kitundu. Kati gye emiteeko weegiri sheekhe yagireeta. Waffaqa Allahu ljamia lima yuhibbuhu wa yarda, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.